Kano TV nze Soba Franco nga bulijjo okuweereza tuli wano ku St. Paul nga tugenda kuba tukutusaako abantu abazze okulamaga abagenda okulamaga tugenda kuba tubuuza omu ku omu olugendo lubadde lutya kibatwalidde ennaku mmeka okutuuka wano abalabi bagaggano nga twanukula ensonga zino so ndi wano n'omukulu omusawo gye baleko Kale sebo nawe gye baleko yogerako nnyonya Kale sebo nawe gye baleko amannya go sebo amanya nze Muwanguzi Grace Muwanguzi ani Grace okolera ku ddwaliro ki oba ndi wa Mukono General Hospital yes sir nawe ozze kulamaga ozze kujjanjaba tuli kukola voluntary work abalwadde obasanze otya abalamazi kugamba sina balwadde abalamazi bali batya abalamazi eky'omulundi guno twafunyeemu omulamazi eyatomeddwa batomeddwa omu n'afiirawo naye omulala yamenyese babatomeredde mu mabira babadde batambula naye twongera okutuusa okwebaza kwaffe eri medical director w'eddwaliro lya Mukono Church of Uganda Hospital Dr. Joyce Nanos eyasitukiddemu n'atuwa ambulance neeno omulamazi yamenyese okugulu ne tumutwala mu ddwaliro byonna nga Mukono yabadde muvubuka yafudde naye yabadde muvubuka babadde mu gurupu nga batambula tubakubiriza otambulira mu gurupu naye abamu basooka kati mubaamu abavubuka nga obamanyi nti misana tuyanziza bamusawo kama kuwa omukisa tata gye baleko kale sebo oviriddeko wa Palisa amanya go gwani Osako Patrick kikutwalidde ennaku mmeka okutuuka wano ku St. Paul naku ssatu olugendo lubadde lutya olugendo lwanyumya lukunyumidde gwe ddala so kaakati kyekikuleese okulabaga kusaba kyekikuleese oyagala Katonda okolere ki ayagala Katonda ayambe nange akuyambe ki nebuzibu eryali eka bizibu ki buzibu nene nnyo tosobola yogera ebigambo ebizibu kale obuzizaako Olugagano TV mukadde gye baleko maama mukama yebazibu oviriddeko wa Palisa olugendo lubadde lutya lukutwalidde ennaku mmeka okutuuka wano ku St. Paul ennaku 3 oyo Namugongo osubira atuukayo ddi leero oyagala Katonda akolere ki ekikuleese okulamagani weewaayo ebisibu olya oyagala akolere ki from Kenya. Kenya which district? Busia County, Busia district, bordering Kenya or Uganda. Yes. So how was the way? The way is so good, but we had so many challenges. Because we have the young children and the oldest one. Yes. This is your first time to come? No. This is my 21st year. I've been here from 2004 up to date. How many days have you spent away? 7. This is the 8th. Tomorrow we are going to complete it. So what do you want God to do for you? God has done for me many things, but I'm still praying. This time I want to go to, I'm asked God to give my family to live a better way. Yes. Okay, thank you. Nvudde Jinja mu kyaki y'e Mafubira. Nzize ntambudde okuva mu kyaki y'e Mafubira. Nzize nsaba Mukama ampe bizinesi. Kyekisookera ddala ekindeese. Nzize n'okusabira abaana bange abali mu mbeera embi. Mukama alabike nti abajja mu ddaala le balimu, abazze mu ddaala eddala. Nsabira omwana wange. Nina omwana omusibe gwe baasiba. Musabira Mukama amuwe asindike mwoyo mutuukirivu mu bulamu bwe
agenda okuvaayo ng'akyuse. Nensabirako omwana wange Christine mu mbeera gy'alimu etali nnungi ey'obwavu. Nensabirako omwana wange Malenzi Joseph ali mu mbeera etali nnungi, naye Mukama amukwateko asobole okumaliriza piki gye yajjayo eyeeroni alabike nti agisasula. Nsabirako omwana wange Suzani alina omwana yamala siniya 6 naye tannafuna mulimu, naye Mukama amugabirira asobole okufuna omulimu. Nsabirako n'omwana wange Koowa Emmanuel naye Mukama amutemera amakubo byalima byonna bisobole otereera alabike nti atuuka ku buwanguzi. Nensabirako Topista gwe maze emyaka ali Kampala nga simulaba. Njagala Mukama amulungamye asindike mwoyo mutuukirivu mu bulamu bwe asobole okumanya Mukama era asobole okumuweereza. Nensabirako Evelyn Takali ali mu kibiina kyakuna, Mukama amukwateko asome bulungi asobole okumanya Mukama. Ebyo Maga oyagala Katonda akolere ki? Nze njagala Katonda ankwatireko nfune omulimu. Ofune omulimu. Oba ndi musomesa naye sinaba kutuuka. Oli musomesa wa primary level ki? Owa primary. Owa primary. Oze kwegayira Mukama akuwa omulimu. Yes. Alhamdulillah akuteremu obwangu. Amin. Amanya gange bambitawo Maye Sam. Maye Sam. Enviridde Budadiri. Budadiri. Tololo Diocese. Olugendo lubadde lutya Budadiri? Olugendo lubadde luwanvu. Batandise nga 24. Mwatandika nga 24. Kati oli wano ku St. Paul kucha Namugongo nsubira atuukayo ddi? Namugongo nsubira okutuukayo enkya. Enkya? Ogenda tambula leero? Neda ngenda kututandika ku makya. Oyagala Katonda akolere ki mu lugendo? Ku lwange njagala Katonda akuuma abaana bange ne famire yange. Mufunza akuwa omukisa. Akuteremu obwangu. Amina. Yanga? Ovudde wa? Nviridde Jinja. Ovidde Jinja? Gwani? Shadraka. Shadraka? Matibu. Oze nani? Oze na baganda bange. Bameka? 2. Muze bato mweka? Mama tazze? Tasobodde. Ne tata tazze? Tazze. Ni baba wayo mu kkubo? Oba mujidde mu group? Tujidde mu group. Group ebadde nnene? Era kikyo singa ekikuleesa okulamaga oyagala Katonda akolere ki? Ampa amagezi asumulule akume ne famire yange. Akume ne famire yo? Namugongo osubira atuukayo ddi? Oba lwa Sande. Ku Sande? Kale kale. Oviriddeko wa? Palisa. Palisa. Amanya go gwani? Osako Patrick. Kikutwalidde ennaku mmeka okutuuka wano ku St. Paul? Naku 3. Naku 3? Olugendo lubadde lutya? Olugendo lwanyumya. Lukunyumidde gwe? Ddala. So kaakati kyekikuleesa okulamaga? Kulabaga? Kusaba? Kyekikuleesa oyagala Katonda okolere ki? Ayagala Katonda ayambe nange. Akuyambe ki? Ne buzibu ebyali eka. Bizibu ki? Bizibu nnene nnyo tosobola byogera ebigambo ebizibu. Kale kale. Obuzizaako oli Gagano TV. Mukadde? Gyebaleko maama. Mukama yeebazibwe. Oviriddeko wa? Palisa. Palisa? Olugendo lubadde lutya lukutwalidde ennaku mmeka okutuuka wano ku St. Paul? 3. Ennaku 3? Oyo Namugongo osubira atuukayo ddi? Leero. Leero? Oyagala Katonda akolere ki ekikuleesa okulamagani weewaayo? Ebisibu. Ebisibu olya. Oyagala akolere ki? Mama wapupa Ovudde Kenya? Nvudde Kenya. Ozena ki? Ozena bigere? Nzize na bigere. Okuva Kenya? Okuva Kenya. Twasimbula ddi? Twasimbula Lwakutaano. Lwakutaano. Netusula Lwanya Parish. Eri Kenya. Netuvaayo netutuuka e Busia Uganda. St. Jude. Ku Lwomukaaga. Netuvaayo ku Lwomukaaga netutambula wano Mukono tutuuseewo Lwakutaano. Ogambye ovudde Kenya district ki? Busia district. Kenya waliyo Busia district? Yes, borders. It borders Busia, Kenya. Busia County borders Busia district of Uganda. My name is Charles Barasa. From? I come from Busia County of Kenya, which is bordering Siaya. So it is a distant. How many days have you spent away?
On the way, we have spent 7. This is our 7th day, and I think it will be 8 days for us to reach. The journey was very, very, very tough, but because we believe in God, God has enabled us to reach here. We believe He has sent us the Holy Spirit, which has strengthened our ways. This is your first time to come to Namgongo? This is my 3rd time. Your 3rd time? The first time I came on a bus, but the 2nd time I came on foot, and I really enjoyed it. Because after coming on foot for the first time, I realized a lot of successes, and that is what has encouraged me to come for the 2nd time on foot. So right now, you want to go to do, what do you want?